oli ku Bokati TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV, nze Sula Ssenyonga akubeera mpozi ng'ate kutuusako amawulire olunaku olwaleero. Atwongera okujjukiza abalina embuzi ey'omulembe be Bakabuzi Restaurant bokka era nga mpozi basangibwa bwayise wali eri ku Kyennabweru awo mu paaka eyo empya ya Ssemmango oba oyinza ogiyita Kasi Club Taxi Park. Olunaku olwaleero tugamba tosalanga gwakawala nga tonnalaba gwakalenzi. Jo twafunye story y'omusumba Irene Manjeri nga alaajana agamba omusajja yamusuulawo agenda kuwasa bula bula bula, abantu ne bamusaase ne bagamba bannaye abasajja abakyala ng'abo ab'ebitiibwa bagwa batya mu bafere biki nsonga mwaziwulidde. Nenno kaakati mwana tto olunaku olwaleero omusumba ate mpozi eyali bbaawe avuddeyo n'akola ka vidiyo nga nnyonnyola bwe yalinga ayisibwa ewaka yayisibwanga muddu, ewaka yayisibwanga mu kugamba omuntu omukopi atalina kyali nti si mwami. Lwaluddeyo ewaka leeti ziba kibooko ojja kusula ku gate odanga jukira omukyalo ono yabadde akola eddoboozi lyagambye nti ye ennyumba mwasula mubeeramu security akola nga waliwo emundu AK47 eri wali mu kasonda buli kimu naye Katonda n'amulagako nti nina kye nsobola okujjako newankubadde oyina emundu wadde n'abakuumi. Bw'atyo yamuggyako omusajja azadde abaana basimanya bakyala ba mirundi 3. Kansubira ekyo kyabadde tekirimu tumukwa olinga akyogeza busungu kwonoona linnya lya muntu. Naye okusinzira ka vidiyo ke tufunye omusumba ono naye kuba naye musumba avuddeyo n'ayogera n'omuntu abadde ajjanga abatabaganya ne bakola ka vidiyo akali recorded n'agamba nze waka mbadde mpisibwanga muddu mbadde siisibwanga mwami bwenzira leeti alagira omusirikale nansibira ewaka nansibira wabweru wa gate rather bw'aba kukkiriza okuyingira mu gate togenda kuyingira mu nyumba ojja kusula wabweru. Kankuwe ka vidiyo kano. Yes, yali mukyala wange era ojjukira bulungi nnyo bw'atabaganya olwedde nze nali maze okutwala eddaala ez'okwawukana officially divorce. So what divorcing officially? Na divorcing officially. Yeah. Empapula zirina za kooti. Empapula zirina era zizitufu. Okay. Osobola ziraba. Twateekayo empapula zaali 2 meka. Zaali 2 2002. Bundi nebeera summarized in 2003 n'ensiiru ya court cell. So it is official divorce. Why say week 2? Why say myaka 2? Myaka ngemeka okuzamba? Myaka mingi gisugadde emyaka nga 18. Nga mwawukanye? Nga twawukanye era jjuga bwe twasinkana twali twayawukana. Yes. Bwe watutabaganya nekuwuliriza nempuliriza ne Katonda neŋŋamba nze ani asobola okukola ki okufuuka kiwaki. Omuntu alina okuwuliriza desambodi alina okwogera mu bulamu wayogera mulamu nempulira nga ebigambo byoyogedde nange ku myaka gyo ku buweereza bwo ku kalibayo neŋŋondera ekyo era nemusisinkana netwogera era nenzirayo e Uganda era n'omuleeta ne wano Alabama namulaba nemuleeta Alabama netubeerako naye ennaku nga ziizo oluvannyuma nembeerako naye akaseera naye nebituukira ddala nga sikyasobola nga sikyasobola omukyalo oyo ku kituuti mulala n'awaka mulala. Nali ninga omuddu ekyo sikiwa nti waliwo omusajja yenna mu nsi ekyakisobola. Nze bansibirako ebweru ya geeti ng'alagidde omusirikale we okunsibira ebweru ya geeti kubanga nnyingidde leeti olina kuyingira ssaawa 2 bwe zisuuka 2 tokkirizibwa kuyingira mu geeti. Omusirikale tajja kukugulyawo nze nasulako ku geeti Pastor Irene Manjeri ng'akusibira ebweru. Pastor Irene Manjeri nasula ku geeti emirundi egisukira ddala 6 nensharingako n'emikwano gyange ne bagamba ojja kufiira bwereere omubbi ajja kukubira amasasi ku geeti kyekikutta kakati oba oweereddwa akakisa n'oyingira ate olwo tojja kuyingira mu nju munda olwo ojja kusula bweru. Nasulako ebweru emirundi egiwera ddala 14 gyesobola okubala nga nsuzaawo ku mulyango ng'akulanga kujja leeti keeko ka vidiyo tosalanga gwakawala nga tonnalaba gwakalenzi. Musaaga ne Uganda ne mujja gitegeera njabeera nga nje batuusaako mubere nga mugitegeera bulungi nnyo nti abantu mubalabira eyo
be babulirira abafumbo, be basabira abafumbo, be batabaganya abafumbo, be bakola batya. Naye nga bo bennyini tebasobola kwebulirira bo nga bo. Omusajja akugambye nti omusumba Manjeeri ku katuuti mulala ne byakola eno birala. Just imagine video gyakoze alaze empapula nga baali bayawukana divorce baziteekayo nadda ziriko ne siiru ya kooti myaka 18 emabega nga biba byadda. Bozadde n'akaana kati bakayingidde senior 5. Kitegeeza bayawukana nga 2-3. Bayawukana 2-3 kyekigambo ekituufu kubanga kati mbalira ku muwala wange Leira. Muwala wange Leira muwala mukulu wa 2-3 ali myaka 18 ayingidde iki. Abaye myaka gyejo n'omukyala akabira bwerere. Amuleke munnaage ndawasi. Malina ebintu bino nabyo. Waliwo otuuka n'owulira nga mbutuufu. Tokyasobola kubeera na muntu. Nzirayo wali eri ku ddiini y'Obusiraamu eragira bana. Era abana baba bakulemye. Ono n'akulema n'oli n'akulema n'oli n'akulema n'oli n'akulema. Kitegeeza gwaliko ekizibu. Ne kati tebereza bana abasumba baffe bambi. Olina kubeera ku oyo omu mbere y'emu bw'otyo. Bwe bakusibika kati Omusiraamu nze aji. Onsibira ku gate. Ngamberawo nga negayirira. Era wonsibira ku gate bwere papa. Nga nvuga. Nga ngendewo omulala. Nga neebaka. Gogewo ninza n'okudda wiiki ejja. Bwe boyina busungu bo nga bukakkanyi bwe bokyabuyina nga obeera nabwe eyo paka. So kati byebyo. Embeera eddoboozi lya omusumba Manjeeri nalibawadde olunaku olwajjo. Kati olunaku olwaleero mbawadde ka full video. Ka video ng'omusajja yennyini yeeyogerera. Abasinga mbadde temumanyi na mukulu ono bw'afaanana. Bambi yagezaako ku nsonga z'okumukweka. Waliwo abasajja nga tebaagala kubeera mu butaala. Tayagala kubeera mu butaala eyo nga ataayaya. Si kyekyo. So ate mpozi bwe tuvaawo ku luuyi olwo ne tuddako ku ludda olwa mwana muwala Ray P oba olinza omuyita Precious Remy Nakitto. Thank you all. And Shia, subjects are aware. Thank you so much for coming up. Without wasting time, I take my time right now and say, yo, will you be besides me? Yes. Say yes now. Let's escape on the block. Omukyala Nakitto olunaku olwajjo nabawadde story nga bamuproposingidde mwanattu bamuwadde akaweta ne bakamwambaza bambadde pinka bulungi nnyo amasanyu nga mangi nnyo naye nga bamanyi tamafamu omwana yayimba akayimba amasanyu mu bufumbo mangi kusekamu nabenda bangi babugezezzaako naye bukola ki ne bulema. Kati wano tugenda okulabira oba Precious Remy Nakitto yabuulirirwa oba yatuuzibwa oba apambanye entalo eziwera n'asalawo n'agamba ekijja kijje kanfumbe. Lwaki omusajja eyamuwadde akaweta olunaku olwajjo abadde alina gwe yakakawa akaweta era nga kigambibwa nti buli mwaka agaba akaweta. Naye mu vidiyo wakafulumako bulagako omukyalo omu nga naye amuwa akaweta ate wano yabadde ayogera n'oluzungu luli Olumerika. Yo mamen yo mwasani yo mamen yo n'alwogera atiise kakati ntegedde wamma abakyala bano oba oyagala ku mutuufu owoomerwa obulamu oli ku kibala kyabwe olina kujja mu nzija ya kiyaayeyaayo eyo oba si ekyo n'ojja nga oli mugento ddala ddiri ojja nga oli sirias nnyo oleeta akaweta naye nga ggwe emabega omanyi olinayo balasita babucamaani baani be bakuwerekedde mu mutima naye nga mu bidi omubiri ogukulembedde muli
biringa gwani nno wano owobusuuti ani kati teka wawe owobusuuti gwomanye wo nojja kuba gayo no akitinga jento nnyo wakati fe abayayi be tetubisobola. Will you marry me? Marry you well. Kakati no omukyala avumbudde ebyama bino najja bu video ye mukyala Donizera. Abantu ne beebuuza why now? Lwaki Donizera aleeta obu video obwo era video eno ku mukutu gwe na postinga nagamba nze sikikoze mu bubi wabula mbadde ntaasa mukazi munnange aleme kufoolinga victim kubanga nze omusajja mumanyi muyayi ate nja kutana obu video obulala bangi ba proposingidde ayina ebigambo era byayongeddeko sisobola byongerako kubanga amateeka teganzikiriza naye wano tugenda okulabira omukyalo omufumbi Remy anaasulawo Raymond oba n'agenda mu maaso n'afumba boy lugudde ku munyarwanda omuganda yesekeri kale sijja kubeera mpozi nga ate nsukkawo waneeno embagaliza okubeera okulungi ennyo imenansi nkubuuzaako nnyo Shirat Love Shira omongole Deriki Amos Mukisa okugatteko mpozi ate ne Habibu Nsereko ate nga mwena mutufuna bulungi nnyo njagala okubeera mpozi nga ate mbuuza ku Happy Radio oli Dubai nembuuza ku Shanez banenya oli awo UK naye balakubeera mpozi nga ate otugoberera bulungi nnyo Edi Kiberu oli Korea balakubeera mpozi nga naawe otulaba anyway mbere bulungi nnyo ngegwe tusobodde okufuna mpozi ate essaawa eno mulindirire amajja. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV.